Abdul amaanyi ge osobola gapima otya kuba Abdul Mulaasi yatuukako ekiseera nga tagambikako n'atuuka n'okwegeragera okujja mu ngatto z'abasajja be twalina ebiseera ebyo BBC Bebekulu Bobi Wine Chameleone. Anti kyekyo kye nkugambye nti Cynthia yatuuka okujja okubeegeramu yatuuka n'abatuulamu Abdul n'akuba climax mu bano Chameleone nzikiriza nti yakuba ekintu ndi muwagizi wa Bobby naye tebaamutuuka yatuuka n'akuba ekintu era Chameleone y'omu ku bakyusa Abdul ejo likola ku magezi oba nga Abdul amukupako ebiseera ebisinga omuntu nga ayagala ng'abadde akugoba naye ng'omuyitiriddeko ayinza okuwa amagezi nti omanyi kye tuba tukola tukwate ekkubo lino yita wano bwe tujja otuuka amangu naye ng'akimanyi nti gy'olaga togenda akola ki kati Abdul akwata ekkubo eryo kwe kubeera ng'akola ki Abdul yatuuka nga omuto omukadde omukazi naddala nnyo abakyalakyala abo yali wamaanyi nnyo mu bakyala anti era ennyimba ze zaali za muki zaali za mu bakyala ezisinga Abdul Mulaasi n'ono omukyala Regina Nalukwata ye mama waani Ricardo. Abdul Mulaasi mu kujja mu kisaawe ky'okuyimba ayita mu mikono gyani Regina Nalukwata. So eno yalinga payback lwakuba ffe abaddugavu ebiseera ebisinga tugoba kuyitawo woyitawo totunula mabega. xpotv to the world. xpotv weebale nnyo muganda waffe gwe wenna agyekuumira kokola kya ttendo mukama akutuweera ebyosinga okwagala ku mutimbagano wonna bwe njogera nti tuba twagendayo WhatsApp enamba kweri TikTok gye tuli WhatsApp njizeemu Instagram Twitter buli wamu kwe tuli tunoonyeeko amanyi omwanasoda mbeera ne muganda wange Abe ensonga ne zitambula nga nnungi nnyo abakyabbeeyi nakugambye bo bakola ku mulimu gwa kutunda na kugula genda ku kibanja kyabwe ekya website teekamu www.kyabbeeyi ng'olina kyotunda kikuba ekifaananyi ekisikiriza otekako details ne namba y'essimu abaguzi bajje bakusanga awo bagule gwe naawe alina kyoyagala ogula kyonna kalonda yenna genda ku www.kyabbeeyi.com y'Abannayuganda. Let's support our fellow Ugandans. Aba El Shaddai batambuza akasente mu buli budde bwonna si Christmas yokka emiwendo gyabwe gisoboka genda mu inbox enamba weeziri awo muganda wange Tobbi bwasindika akasente ng'okozesa abantu abeesigwa katambuli katuuke tukoledde wa pimpa Muzungu soko mbulize kuba kuwegese amaaso nkwatemu nange kankwatemu anti juzi nakulabanga muli ne muto wange Mbalire Mbalire yalina vibe simanyi nawe Mbalire koja tukozesa byanjawulo yali tukozesa byanjawulo mbuliza kuba kulaba abalabi aba xpotv mbebaza okubanga nate mukyaliko data yafuuka wakaweerege naye okubanga osobola okulaba n'olaba Mbalire mugenyi smart oli ku Muzungu ate olaba omwanasoda oli ku gundi ekyo no si kyangu mwebale okubanga mwerekereza amanya nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo kamu music analyst nsinzira kasubi kubasooka kwavula stage awo ensinzirira okubanga nkola emirimu gyange egyekuusa ku Kadongo kamu olina ekyona kye weetaaga Kadongo kamu byafaayo mu buwandiike osobola okuntuukirira wendi video za Kadongo kamu empya n'enkadde nazo osobola okuntuukira kwosa n'ennyimba n'ebintu ebirala promotion osobola okujja ne tukkiriziganya nemba nga nsobola okukwasiza akatono ako kensobola era abantu ebiseera ebisinga nkugamba nti promotion gyeyinza okuwa ya ku social media platforms zange eyo aigalant Facebook YouTube oba oliawo ne TikTok lwakuba sigiwa nnyo budde then onooyagala ebya radio TV ebyate ebeera enteesaganya ndala kubanga eyo sinaayo buvunaanyizibwa
wabula njogera bwogezi n'emikwano gyange munayi nemugamba nti njagala ono omunkwatire bwoti ne bwoti ne bwoti Kabyanzo nkolera bwoti Williams da Selector Abanike Muzeyi Kamadi bwe tutyo Fred Seremba Kukiira bwe tutyo ne tukola ki ne tukikwasaganya bwe tutyo era music ajja tambulanga osobola omuvujjirira ono si yoli owedda ono olina okuba nga ovujjirira otavujjirira toyina lugendo nawe kwata mpaamu kati sikakuddiza ne bwonkuba Muzungu kadongo kamu tulina omwami gwe twagala otubuulireko twagala tutunulire endoka ye n'engwaye bwe kiba nga kituufu kye boogera nti yagwa waliwo omwami bamuyita Abdul Mulaasi ogenda sooka otubuli yayimbanga kadongo kamu basi kadongo kamu lwakuba ekigambo ekyokozesezza mu kusooka kyekitanyumye ekya engwaye anti kiva naye ngambye nga bwe kigambibwa gwagenda otunyumiza oba yagwa oba ani akugamba nti yagwa mbiwulire eyo gye mbira omanyi abaddugavu tulina obuzibu bumu omuntu waaba takola ekyo ekiri mu interest yo ng'otandika okusala omugambo ogutokomoka ng'otokomoka omugambo tigundi ali bwati gundi ali bwati gundi ali bwati nawe ejo oli munnange bingi byokola oba oli abo oliranye nga tebikola ki tebibanyumira naye teri ayinza kugamba nti gundi yasiimuka oba gundi tategeera ate nze obuwagezi n'obwagazi twandibadde nga tulina we tubiteeka we biva n'ebikola ki ne we bikoma so nze woŋŋamba nti Abdu yagwa nga juzi wano yakubye oluyimba mwenenye oluyimba ne lutrendinga ku social media buli omu ng'agamba omusajja akubye omusajja ate eyagwa naye akole waliwo oluyimba lwe yakuba simanyi noonya wambozi era lwakoma nga ndwaba ku status ze we lwakomaawo saawulaba nnyumba lwatambula ennyimba zitambula naye kisinzira zitambulidde waziba ziwulikika naye omuntu okuŋŋamba nti yagwa ekyo siikiriziganya nakyo Abdul Mulaasi tagwanga kwali kubanga era nejjuzi we twabadde wano yabadde Serena mu kikadde si omu aba performinze era otegedde mu kikadde anti ekikadde kyayingiriddwa sente meka zaabadde nnyingiko naye nga bakitegese ne bagamba nti abaakadde kitegeeza abaaliko kati bakakumirizi lwaki tebayimbye tebandisombye bonna nga kati kyekyo kyenjagalo bali nabo ba business people batunuulira business nti Abdu akyalimu omusaayi amaanyi ge yalina emabegako wali ng'akyayina weewaawo mu bulamu bw'ensi eno we tuba tukula tukimanyi bulungi nti omuntu obeera na woova ne wookola ki ne wookola teri bamusinga myaka nga bamusinga amaanyi mu bulamu tulina kye tuyita climax nze nzikiriza nti Abdul Mulaasi y'omu ku bayimbi abali e Uganda abaliwo ensangi zino nga yakuba climax ye nga naye akikkiriza nti nagikuba nenjituka yakuba climax ye naye n'akikkiriza yatuuka n'atuuka ku top w'otuuka ku top oba olagawa you maintain si kudda mabega ebiseera ebisinga kizibu nnyo okwesanga nti osobola ya maintaininga yes naye ebiseera ebisinga obanga aseseetukamu naye oŋŋamba nti okugwa ekitegeeza yadda ku gundi yaddayo ku ground kwekwo okugwa kubanga wenkwata ekintu n'ekiteeka ku ssimu kuno nekibeerako wekigwa tekidde eno ekyo kyekigudde naye bw'aba akyali wano aba akyaliwo Abdu aperforminga Abdu era nkugambye eti nejjuzi yakoze eki yabadde ku Serena so tagwanga Abdu atandika teriyo mbeera ya lubeerera kyekyo kyenjagala okola ki okulaga kati olaba waliwo n'omukyalo omulala Chance Nalubega be bamu ku bantu nga bakuba climax zaabwe Chance yagwa ku njogera y'ennaku zino anti kati mmwe omanyi obuvubuka nabwo obw'olumu butubonyaabonya tulina ebigambo bye tugunjizaawo nga n'obw'olumu tetukola ki tetubimanyi so olinaaba nga ogugwe gwakola ki naye andibadde nga kyetaagisa omuntu before you utter ky'oyagala okwogera sooka oanalyzinge basics za analysis zikozese
kigambo kye kituufu kye nnina okukozesa ku muyimbi alinga Abdul alinga Chance ku level embeera gy'alimu nina gamba yakola ki? Kati nga w'obuuziza nti Abdul yagwa oba yakola ekibuzo obuuziza yagwa yakola ki? Obuuziza yagwa yakola ki? Olwo nkutereeze ekituufu kye wali nange kikye nnina okwogera nti Abdul yakola ki obudde mu kusooka oyogedde nakugambye emmera ye n'engwaye ng'enjogera y'ennaku zino bweri wandigambye njagala tegeerako ku Abdul Mulaasi enzija ya Abdul Mulaasi mu kisaawe ky'okuyimba n'okubaawo kwa Abdul Mulaasi mu kisaawe ate wano awasembayo wano waliwa waali level gyali waali nkugambye waali ate nkugambye ki nti yagwa ng'oredde wakola ki nze mulaba waali kati tulwabe ti Muzungu nkugambye eyagwa nkugambye eyagwa atuuka n'avaawo mbayo abayimbi abaabo omuntu ate asobola okuvaawo ng'ate tagudde ng'awummudde buwummuzi n'awummula buwummuzi ng'olina ennyimba z'okuba mpitirivu naye nga bannannyinizo baakola ki baakyusa ne badda mu biralo omanye ensi eno we yatuuka ensi ya bibalo era y'ensonga lwaki nti abamu tutuuse ne tukola emirimu gye tutalina akola omuntu omusanga myaka 8 atunda bumasu mu kibuga atunda bikwansa atunda butadooba ekitegeeza ayina we yalema okubanga yeezuula nti wano wendi mu kutambulira ensi ekola ki ekyuka nange nkole ki nange nkyuke kati Muzungu tuddeyo ku mulamwa ajja atya mu kisaawe ky'okuyimba Abdul Mulaasi nze okusinga Abdul mutegeera nga azimu peaking mu kibiina kya peaking festac omanyi waliwo peaking 2 waliwo peaking guitarist eyasooka 1969 kyekibiina ekyasookawo nga bali mu kweyubula mu bino ebivulu radio Uganda bye yajjanga ekola ne National Theatre kati abayimbi bo abaali nga balaba nti babbibwa oba si bamativu n'ekyo ekyabaweebwanga okuva mu mpaka ezo kati ne bagamba twekolemu ekibiina ekitugatta kwe kukola ekibiina kya Uganda Peaking Guitarist 1969 then mu 1971 ne bakola omukago Kadongo Kamu and Culture Company nga bakoze omukago wakati w'abayimbi ba Kadongo Kamu ne Ministry of Culture kyekyo kyowulya Kadongo Kamu and Culture Company gavumenti ng'evujjirira Kadongo Kamu through Culture Company oba Ministry of Culture simanyi oba lwaki mukibesinga nnyo Kadongo Kamu ye music style ya music yoke yaliwo kati nze ebiseera ebisinga njogerera ekyo ekyange ne bali we banajja wonooyita bamuzeyi Matovu bamuzeyi Clyde Mayanja era nabo bagenda kwogerera band boogerere Thames Band Cranes Band ze bagenda okwogerera buli omu ayogerera kike kati nange njogerera Kadongo Kamu weewaawo jenaze ez'enjawulo zaaliwo kubanga nkulaze nti mu budde obwo wali Cranes Band etondebwawo 1970 Cranes Band yeevamu zino za Frigo yeevamu zitemu zibande so nze ngenda kwogerera Kadongo Kamu kyekyo kyenkugambye nti ekyo ekibiina kyaliwo Kadongo Kamu and Culture Company ekyatambula emyaka gyalinga 9 kyava mu 1980 oluvannyuma lwa Idi Amin Dada okubanga akoze ki ng'akomyewo naye eyo tuyinza okubanga tubaleka tubadde tuli ku Abdul Mulaasi ajja atya naye nkugamba yajja mu kibiina kya Peaking Festac ekya Kasajja and Sons. Kasajja and Sons yali businessman nga atunda music wa Kadongo Kamu music si wa Kadongo Kamu kubanga yagulanga ne jenazi ez'enjawulo n'atunda yali ne recording studio eya Kasajja and Sons Emporium era ndowooza wogenda ku New Tax Park n'ogitunuulira waggulu awo mu kiyembe walinga studio ya Kasajja and Sons kale omwo mwajjanga ayambibwako omugenzi Regina Nalukwata
omugenzi Regina Nalukwata ye maama w'ono omwana Ricardo omuto, mpozi kati yakyusa oba eri omuto yali ejjako. kumanya Ricardo omuto. Then ne ono omulangira Ssabanyu Gerard Kiweewa be baamukwatako era yajjanga omuzinyi. Era atandikanga dansa. Yali dansa. Era ekyewuunyisa abayimbi abasinga bonna ab'obudde buliva ku baano abaabano nti osobola okuvaano nga muganda wange oli waatudde wali n'afuna ebigambo bye n'agenda mu studio n'afuuka muyimbi naye nga talina kyayiseemu ekimuteekateeka okubeera tatendekeddwa. Kati omuyimbi yenna yalinga mu kibiina n'amalamu ebbanga naye nga alina obukugu bwe. Waliwo abaali abeetiisa ab'ebyuma nga yoyo gwe gugwe kwetiika ki? Byuma mu bandi. Kwetiika byuma. Naye ng'era naye agenda akoopa akwatayo obugambo bwe buubwo agenda kati wavaano oba wakirira era ayize kusuna gita nga bagenda mutendeka nga gita eno waayiga okuyimba. Kati we balaba nga akakaseemu ng'afunyeemu ku ntobo n'akola ki? N'agenda ku stage. Era y'ensonga lwaki nti obudde obwo abayimbi abanene baafuna omukisa ogw'okozesa ennyimba z'abaana. Noonya ennyimba za Angel Secondary lwe yasooka ebigo mu bayimbi nti baakozesanga omukisa ogwo. N'omugenzi Kafeero nawulirako naye yaziyimbanga eza Angel. Baali bakwatagana kubanga teriiwo ya complaininga nga woowulira omwana ono we yavaayo nti abakulu mu bibiina kubanga olwo agenda oluyimba teyali mugundi yali avudde mu kulabako. Wajja mu kulabako nga muto n'agenda eyo tepu yagifulumisa mu Lukwata Advanced Singers. So ne Abdul bw'atyo bwe yajja yasooka kubeera nga muzinyi. Then n'atambula bw'atyo mpola mpola nga bw'agenda yeezuula. N'atandika mu myaka gy'e2000 n'atandika okufuuka Rasta Smart omuyimbi ng'aze n'ennyimba ze nga omusono gwa Mungu. Ng'akyusizza ne sitayiro afudde ku yaabali ab'akadongo kamu. Yasooka nga tukuba ndongeeri ey'akadongo kamu. Weewaawo ndowooza tulifuna obudde ne twogera ku revolution ebaddewo mu bivuga. Kubanga omuyimbi okuyimba alina otambula n'ebivuga. Ebivuga bino byajja ne bikyuka. Si byabuddu. Byonna byajja ne bikyuka. Bikyuka bitya? Oluvannyuma lw'okuvaawo kw'abasajja bali abaakwatanga ennyimba Uganda Music Publishers Association WUMPA ng'emaze okuvaawo kubanga wakeeranga Muzungu David n'ojja n'owa Pimpa n'ojja n'ennyimba zo kati bano ne batuyisizaamu ne batuzimbira endongo. Kati abasajja nti endongo ogiraba bale ebivuga biri bimeka? Mwabadde ne muto wange Mbalire mwabadde mukozesa ebivuga bimeka? Mwabadde na bibiri. Kati awo walingawo bass gita ne wabeerawo rhythm gita ne wabeerawo solo gita. Kati n'otunuulira ekirala mwetaaga mu nsaasi oyo nti n'omukubi w'ensaasi n'akola ki? N'abeerawo. Mwetaagamu buti nti oke kati tujja funa omuki owakati. Mwetaagamu makondeeremire we batyo ne bakola ki? Ne baba nga bagira. Naye okujja kwa keyboard mu kadongo kamu kubanga gwe njogerera naye in general it's music we Uganda okujja kwa keyboard kwatandika okubanga kukola ki? Kukyusa envuga n'emirimu mu bakubi b'ebivuga. Nti keyboard buprogrammingibwa ebivuga byonna bikola ki? Kati emirimu egyandibadde nga gikolebwa abantu ab'enjawulo giba gikola ki? Gigendanga era kubanga wemba seerabidde nti mu kadongo kamu keyboard yali yakutandikira mu luyimba lwa Muzeeyi Matiya Luyima olwa Abadongo Mwefuge. Naye wemba seerabidde keyboard etandikiramu Abagenda Bandikomyewo olwa Fred Sebata. So tubadde ku kiri nti music yajja n'atandika okukola ki? Okubanga
ng'akyuka ng'ajja ng'akyuka mpola mpola, si kukyuka mu bayimbi ab'obudde buli, wabula ebivuga bye byakola ki, bye byagenda nga bikyuka. Era studio ya Kasiwukira yakola kinene nnyo okubanga ekola ki, ng'ekyusa buli kimu, kubanga ye yajja n'ebivuga ebizungu. Era kompyuta mu music etandikira mu studio ya Kasiwukira. Abasajja abo ba Timothy ne bajja ne bakola ki, Timothy emabega awo waaliwo Storent yafa, yakola ki naye eyo sigenda agendayo kubanga it's also a long story eya Timothy Kizito. Timothy Kizito abatamumanyi, nja kuddayo otunuulire olutambi lwa Fred Sebata olumanyiddwa nga Gwanga Mujje. Gwanga Mujje kwe kuli Baana Bange, kwe kuliwo Nabawanuka, enjawulo y'Abafumbo, ennyimba Abawala Mumpe Mudde. Eyo programming yonna yali ya Omulongo Timothy Kizito. Genda ku lutambi obugenyi kwe kwafulumira ezo ziddole y'omwana. Eyo yonna programming yakolebwa ani? Timothy Kizito. Awo nkulaga nti music ng'agenda akola ki, era wootunuulira n'ogenda ne Waakafeero, kubanga era team ye yakola n'olwo olutambi Omwana w'Omuzungu. Era kigambibwa nti olutambi olwo baamala emyezi ng'egyo nga lukyagaanye oluyimba Omwana w'Omuzungu, nga Kafeera akyagaanye okukola oluyimba olwo. Naye ng'ekibawa ekireeta obuzibu obwo ki? Kafeera amugamba oluyimba lwange lulina okubeera mu gita, nga bagikubye live gita, mulina okubaamu gita. Kasiwukira ne ttiimu nga baagala bivuga ebizungu programming, okutuusa we baakola ki, we baatuuka ne bakkaanya ekyakafeero kye yayagala nti abantu abaali principled, naye obudde buno ndowooza be tulina abaali principled be batono. Kye mbadde ngezaako okuddamu nti kafe gwe kyobadde ogambe ekya Abdul nti akyusa ki, si ye yakyusa, wabula bali be baakola ki, jjukira gwe omuyimbi olina ttambula na bivuga. Nsobola otula nenyeyo ekintu kyange ng'era n'oweebivuga ajja abiyiiya okusinziira ku kyenjeyiza. Sisobola yiiya rega ate nankubira kadungu kamu. Anti kati ebiseera ebisinga music otera okubeera n'ekyali Simugenyi Smart nategeddeko nti naye ali mu kusoma production. Tugoberera ntunnunsi, beats zigwawa kusinza ku kiyiiye kyange, ku kiyiiye ekyo kye tusinzirirako okutegeera nti ono alina kutambula bw'ati. Tulina amutwala ng'adduka akerebera, tusinzirira ku ki, ku ntunnunsi, empunzika gy'owunzikamu, entambula gy'otambulamu kwe tusinzirira okukuwa rhythm kw'ogenda okutambulira. Abdul Mulaasi ye yayiiya, bano ne bagoberera kye yakola ki, ekyo kye yayiiya. Naye ng'okusooka nze nkugambye genda onoonye olutambi olwasookera ddala omusono gwa Mungu, ojja kulaba nti yali ayimba style ki. So ekyo kye bagamba nti kiki, weewaawo oba oli awo naye ayinza okuba yatuuka mu somewhere somehow n'aba ng'ayinza okuba yavaako ku kkubo, anti ebiseera ebisinga n'enduulu zino ezitukubirwa zisobola okutujja ku ki, ku mulamwa. N'abawabuzi nabo basobola okubeera nga bakwasa ekkubo eddala. Kati kino ky'otuso olina kukola bw'oti, awo olwo olina kukola bw'oti, n'owuzika ng'ogize. Kati anti olaba gondi tuvuganya gondi pozi era we yakubirawo oluyimba afa ku mudaala gwo n'atandika naye atontomenga bano bannaffe abaliwo, fa ku mudaala gwo awe yatandikira okubanga akola ki. Naye ate era woddayo ku production eyaliyo obudde obwo, manyi ffe e Uganda tuli bakoopi balungi, tutunuulira
ekitambula mbadde ndaba Yared emabegaawe yabaddeko mulina babbawazi mulina baki naye ffe enewaffe kizibu nnyo okwezuula tya pimpa yamanyi style eno tigundi yasinga okuba style eno David mulungi nnyo mu kadongo kamu so obudde obwo Dream Studios eyaliwo Baton Horse ebidongo byabwe ebyo ebikola ki ebipaaluuka byebyaliwo era ndowooza olaba nti n'ogenda waba misa kibaani kubanga bonna bakolerayo ennyimba zonna ezafulumira mu Dream Studios obudde obwo nga Abdul we yafulumiza fa ku mudaala gwo ojja kulaba nga zitambula ki kyekimu Abdul amaanyi ge osobola gapima otya kuba Abdul Mulaasi yatuukako ekiseera nga tagambikako n'atuuka n'okwegeraagira okujja mu ngatto z'abasajja be twalina ebiseera ebyo BBC Bebekulu Bobi Wine Chameleone anti kyekyo kye nkugambye nti Cynthia yatuuka okujja okubeegeramu yatuuka n'abatuulamu Abdul n'akuba climax mu bano Chameleone nzikiriza nti yakuba ekintu ndi muwagizi wa Bobby naye tebaamutuuka yatuuka n'akuba ekintu era Chameleone y'omu ku bakyusa Abdul ejo likola ku magezi oba nga Abdul amukopako ebiseera ebisinga omuntu nga ayagala ng'abadde akugoba naye ng'omuyitiriddeko ayinza okuwa amagezi nti omanyi kye tuba tukola tukwate ekkubo lino okukakkanya yita wano bwe tujja otuuka amangu naye ng'akimanyi nti gy'olaga togenda akola ki kati Abdul akwata ekkubo eryo kwe kubeera ng'akola ki Abdul yatuuka nga omuto omukadde omukazi naddala nnyo abakyalakyala abo yali wamaanyi nnyo mu bakyala anti era ennyimba ze zaali za muki zaali za mu bakyala ezisinga n'asiba ne faamu ne gujja bagira yasiba faamu mwabaki faamu yali ya 23,000 then mu 2000 kubanga nzijjukira mu 2003 2004 yali swimming pool ajjaggala faamu ekyo kifa no ebiseera ebisinga waliwo ekintu nga Mukama Katonda yakireeta ojja kunoonya oluyimba faamu gye lwava woonoomala otegeera oluyimba faamu gye lwava kijja kuyamba okutegeera lwaki yatuuka nga atambulidde mu bakazi naye wemba seerimbye woba ogoberera music naawe okimanyi bulungi nti oluyimba faamu lwava mu luyimba lw'abasudde singa abakazi mandaasi mweyayoza anti kyekyo kyensoose okugamba ti ennyimba nnyingi eziri ku katale naye nga ffe kiyinza otubeerera ekizibu okubanga tutegera ffe tuwulira buwulizi n'ogamba gundi yaleese n'onyumirwa n'okirekaawo n'ogenda nti ne luli oluyimba w'oluwulira olwa singa abakazi mandaasi n'owulira faamu kyongero ono omanyi ebiseera ebisinga omuntu akoopye akola ekintu n'okwagala okusinga nannyini kyo so we yajja n'akikola nekikola ki nekinyuma ate nga emabega abaddeyo n'omusono gwa Mungu awo n'agamba kati wano weewaffe wendina okuyitanga era music we yenna asinga najja ng'akola ki ng'ayitira mu bakyala bakazi bokka kati ennaku zino wakumansamansamuka entungo anti kyekyo kyenkugambye ne videos alina n'ebikyala byayita nabyo tebikunamye neeyano biba bikola mirimu ebyo byabasasuzza ebyo byebasasuzza kati Abdul anaatuuka n'abeera ku stage omu oyinza okuba nga atuukasaloga kati nkuze watandikadde okulaba Abdul Mulaasi
sijjukira omulundi kyo gwe wasooka okulaba ekivulu kya Abdul Mulaasi? Nze mulabe bino ebiseera byaddiridde kuba tojja kuntwala nnyo emyaka gyammwe egyedda. Bino ebiseera bino bye mulabiddemu. Kati naawe owajjo juzi ogamba otya nti ogamba otya omuntu nti addiridde? Amanyi genda gawulira kuba bw'otunula ennyimba oziwulira. Ennyimba ze yakubanga faamu musono gwa Mungu ne bakuteerako Noonya wa mbuzi. Oyinza okukwata embooko n'okuba ne yayimba Noonya wa mbuzi. Kati Abdul yekka kyekyo kye nkugambye nti olina okukkiriza. Olina okukkiriza revolution ebeerawo. Revolution eri all buli wamu. Tuddeyo David Lutalo omumanyi. Ddayo ku music ow'emabega. Odde ne kabisi kandagala. Kalimu obulamu odigida. Kati Abdul chicha naye nga todigida naye ng'era kyakubye kyekyo kituuka. Anti naye Abdul naye akukubidde kudigida. Kyekirugaanyo potola. Ebiseera ebisinga. Kati kankubuulire. Music okutuuka awantu gw'otuuka omutegeera kyetaagisa kingi. Talina busobozi bukikola. Kyetaagisa kingi. Ebiseera ebisinga omuntu akuse we gutaba muluvu ayinza obutaba n'amaanyi galwanira byakulya. Naye era bw'oba osobodde okufuna omukisa n'otegeera nti gyeruli ekitegeeza ki? Ati nze njagala tosobola kumpimira ku nze kuba omusajja yatukako oluyimba olwapikwa ne era bangi abala bano nga tebalumanyi. Kyemmanyi ku maanyi ge yalina Abdul nga bw'omumanyi. Anti kyekyo kye nkugambye simanyi oba ontegedde nti buli kintu kirina ki? Ati nga okkirizira n'ogamba nti bino kambireke emyaka gye ntuuseko sikyetaaga kutambula n'alaga bubi nanga Bafana. Kati gwe ensi wonoogikwata bw'otyo ensi etambudde evuddewo. Kati kyekitegeeza okubeera ng'oluyimba lusobola okutambula kyekyo kye mbadde nkugamba nti kintu kinene nnyo n'okusinga ku gwe kyokola ki? Kyolowooza. Okimanyi nti sente gwe oluyimba lutuuka okutuukako abayimbi bangi nga tebazifunye sente ze bataddemu okulaba nti oluyimba lusobola okutuukako. Era bw'olumuntu lane neebuuza omuyimbi afuniramu wa? Omuyimbi afuniramu wa? Oba olumu yaguze lugule n'agenda mu studio dukola agenze ku gundi ku video agenzi n'atandika bano aba social bano fe ababuno obukutubu mu mirimu gy'embuzi buli omu n'amuwadde gino amuwadde ziri ow'oku radio owaku gundi agenda okutuuka nga takyalina. Era bw'obanga nga tolina morphology ekola kivvulu ekitegeeza gw'okoze eki oviiriddemu awo. Abaana bangi gye bali nga wekuba kuyimba bakola ki? Nga bayimba. Naye olw'obusobozi jjukira nti Uganda gino emikutu gye tulaba gyonna yafuuka business media. Basasula emisolo, basasula emisaala. And buli kintu ekituuka mu business we aim at making profits. Kale tolina ogenda kutwala luyimba nga si ya jjajjaawo si ya nnyoko si ya kitaawo olowooze nti bagenda akola ki? Era waliwo ne radio stations ezimu nga oluyimba okuyingira mu computer luyina kuyita through music manager owa station eyo. Programs director nga alina okusooka ategeere luyimba ki olugenda okola ki? Okufulumizibwa ku oluyina okuba ku mpewo. Era singa okuba oluyimba nga terubadde mu line-up yeezo ze bakulondedde lwaki baba balondayo nnonde? Basasula oba oli awo. Andi kyekyo kye nkugamba. Muzungu tetujalandaga nnyo. Ricardo omuto ayingira atya mu bulamu bwa Abdul? Ekyogamba nandaze nnyo. Twetoolodde abantu ne tubasunnirasunirako. No, ebiseera ebisinga ntera nnyo ogamba baganda bange ababeera ku mikutu egy'enjawulo radio TV biki nti fuba nnyo omuntu ono akuwadde obudde
abeereko n'ekintu kyasobola okupaasivinga. Kolanga bw'osobola otemeeteme ensonga omuntu ono asobola okola ki ozitegeera, so si kumalira muntu ki budde. Kati abantu bali ku data wakaweereege. Waliwo n'ow'emikutu gino egimu lutemya lwa liiso nti akoze eki era gwajja gyogera nze sigimanyi. So obadde obuuza Ricardo omuto Ricardo omuto ajja atya mu bulamu bwa Abdul n'atandika otambulanga nene n'atuuka n'otulowoozesa nti ye kitaawe wadda era ye kitaawe mu ndongo. twatuuka n'olowooza nti yamuzaalira ddala. Bangi nnyo nno bakirowooza bwe batyo nti oli yamuzaala, naye ndowooza kyekyo kye bagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Naye Abdul Mulaasi nga wenkunnyonnyodde eri emabega nti Abdul Mulaasi n'ono omukyala Regina Nalukwata. Regina Nalukwata ye mama waani Ricardo. Abdul Mulaasi mu kujja mu kisaawe ky'okuyimba ayita mu mikono gy'ani Regina Nalukwata. So eno yalinga payback lwakuba ffe abaddugavu ebiseera ebisinga tugoba kuyitawo, w'oyitawo totunula mabega. Abandaba bonna bayinza ogamba oba Muzungu ayogera kiki, enjogera kyekyo. Waliwo bangi nga waliwo eyamuyisaawo naye nga n'akasimu takafuna. Si nti okwate sukaali okole ki omumuwe, si nti ogenda omuzimbire, si nti okole ki naye okutunula oyinza n'okugamba nti weewaawo wentuuse weewo. Naye mu bantu bano kale kanyambeko ku mwana we nange mbeere nga nkola ki nga akasiimo. Naye batono. So mukyo Abdul Mulaasi ne Ricardo omuto yalinga payback. Ate obudde obwo ndowooza Regina Nalukwata ekisaawe yali agenda akola ki akivaamu. Kati nga Abdul yakola ki nga yalina akati. Kati naye kwe kujja n'akola ki n'akwata ku mwana ono. Era ekyamazima abasinga bonna abagoberera music wa Ricardo, music wa Abdul Mulaasi bategeera Ricardo nga bamutegerera ku Abdul Mulaasi. Nange nkikiriza ekyo. Bayimbye ennyimba abantu bazibu biki era Abdul Mulaasi nga yakola ki weewaawo ebimu ebyemabega tetwakola ki naye ffe ebiseera ebisinga tutunuulya kino ekiri ku mmeeza ekituleeteddwa. Omwana ebigambo bye yavaayo n'ayogera recently byali bikwasa ennaku oba oliawo. Agamba teyasasulwa kituufu kye yali alina ofuna ng'ate nga naye yateekawo nnyo embeera oba n'agondera bingi. N'alaga okwemulugunya kwe ne muvaayo ne mukuba ani mwe kuba naye gw'omukuba apostinga akatambi ka Ricardo nga yeemulugunya. We napostinga n'ayogera ki? Kubanga kindaze nti wakola ki wakalaba. We napostinga n'ayogera ki? Biwayogera no nzo broadcaster era kye kimu waliwo omwami ali ku mukutu gwa matiti. Waliwo abaana ababadde beekalakaasa nti kampani emu yababba ssente kati ne badda nga bavuma Tage TV ne Nice TV olw'okuba bakola ki balanga. Mbagamba kino kyefaanaanyiriza nga kiiso ky'embuzi tikirekerera omusi nekitunuulira ki omubaazi. Bakuseeredde mu katale ate oyombesa ki oyombesa kkubo. Ssente tewaziwa Tage TV, ssente tewaziwa Nice Radio, gwe wagenda ku kampani. Bano bamaze omulanga, bano bali mu broadcasting business. Gwe kyondeetedde nze kyenkola ki kyenkuteerayo. Naye saakugamba nti omwanasoda genda mu kampani eyo obawe ssente. I didn't force you. Era ebiseera ebisinga ensonga lwaki abantu bateekako zi
disclaimer kali kalango bajja mu business yaki ya sente. Omwami mu kusooka abadde tantegedde emugamba nze ng'omuntu ndi munnamawulire sigana agammwe abamu nti ngenze n'enkwata gundi kubanga buli alina essimu asobola okwogera yenna munnamawulire. Mbagamba no, nze amawulire nagasoma era nga linamu empapula ezinzikiriza okuba nga nkola ki ogakolamu. So kyenjogerako nga nkola ki nkitegeera. N'agamba gondi nti oba UCC biki mbu basasula UCC erina okumonitalinga ki. Emugamba no, UCC nayo yajja mu business. Boka radio station esasudde omusolo kye bafa. Weba esasudde omusolo bino ebiddiridde mu maizulu. Eri ebimu bye basitukiramu gondi agenda ku leedi eno ne bagijjako. Nga ebya politics. Era naawe okimanyi kubanga wembasa erimbye okimanyi bulungi nti bino ebintu biri mabega waliwo abakola ki ababitwala kati bino ebirala tebakola ki babitunuulya. Naye omwana kye yandikoze okusooka yandigenze ku Ministry of Gender, Labour and Social Development wali waggulu wa CPS basobola okutegeera ezo companies eziri licensed era n'ategeera ne company ezo kubanga zirankingibwa esobola okumuyamba okola ki. Naye ffe bino mbadde mpita mu kiwunya nsanze wano akapande kubanga buno obupande obulaba oba ono n'obugira babukolera ali ku nasi oba bwa mitwalo 3 ng'oli aleeta kapande ng'akola ki ng'aleeta desike ng'akola ki ng'ateekawo ng'ajja akusuubiza kino n'ekino n'ekino. So tumuvuddewo ng'akoze eki ng'ategedde nti zino emikutu tegirina buzibu kubanga nze toyinza kuŋŋamba nti gundi ekikazi ekyo kyakola bwe kiti ne kindwaza lwakuba kyali kyambadde bulungi ate ovuma engoye. Okitegeera? Navumaani. Weevume gwe wekka. Weevume gwe wekka. Gwe watendewalirwa. Lwaki tewagenda n'omukebeza? Lwaki tewagenda n'okozesa kino ne kiri? So obuzibu bubeera erikwe. Ricardo. Ensonga zayogera waziwulira. Kiki oyinza okuyogeramu? Ensonga za Ricardo naziwulira era nagezaako okwogerako naye. Kubanga nabiraba n'ekitaawe yagenda n'avaayo naye nga bwe nkugambye saategeera gundi yaki gundi yaabwe endagaano yaabwe nga batandika okolagana. Singa era n'omwana oba oli awo singa yavaayo n'atugamba nti twali twakiriziganya bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti era kye namugambe mu bitono bye nasobola okwogerako naye namugamba nsaba ensonga zino okole ki ozigenda empola kubanga ebiseera ebisinga we tugenda ne twogera eddembe ery'okwemulugunya ery'okulaga obutali bumativu kati oyagala kundaga nti otegeera lwa nsonga kubanga namugamba nkusaba ensonga ozigende ki naye saamugamba nti saagala ozoogereko kubanga siina moral authority over him. Omanyi nti kyekiri kyenkambye nti ffe abasinga tugenda okutegeera Ricardo tumutegeerera kwani and there is no way you can convince the mass nti Abdul talina kye yayamba mwana oyo kubanga abantu bonna bakirabidde ku ki era nze ekyo kyokka kye nasinzirirako okola ki yansuubiza okumpeerera teyampeerera ebyo tetubimanyi saafunanga yadde n'ekikubi ng'ebivuunayimba ekyo ebyo tetubimanyi naye nze ebiseera ebisinga ntera nnyo ogamba abantu nze n'omuntu we najja mu kibuga Kampala muno teyampisa bulungi naye ate siyinza kuddaawo neemuddako nti gundi wakola oti ne bwoti n'obwoti nafuna omukisa ogubeera mu kibuga oyo and my being in town is because of him
bangi abaali mu kibuga Kampala naye nga tebalowooza akola ki. So okwapreciatinga kano akatono weewaawo ayinza okuba kubanga Abdul muntu n'oli muntu ate era ebiseera ebisinga abantu tubeera n'okusowagana naye mukihandoolinze mutya kyekisinga obukulu era nze ebiseera ebisinga ntera nnyo kigamba abantu nti ffe abamu bw'ogenda okujja otugambe ABCD tetugenda kuyamba wabula tuyinza kusajjula busajjuzi ki nsongayo. Mpozi ng'olina akatale ke kani olwaleero tuyinza okugira nga tukomakaawo n'olundi ne tutandikira. So baganda bange abalabi ba xpotv mbagamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu etaaga kyonna ekikwata ku music wa kadongo kamu osobola okuntuukirira. Nsangibwa Kasubi ku basooka kwavula stage wenkolera emirimu gyange. Then ku YouTube nayo osobola okunsangayo era omukutu guyitibwa Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst ku TikTok gyendi era very soon website yaffe egenda kuba etandika eya Kadongo Kamu nga okwo tugenda kubanga tugezaako okuteekako obubaka bwaffe obwa Kadongo Kamu kubanga Kadongo Kamu ekibi nti tabadde na website omukutu ogwo gusingako gino kwe tukolera bino ebintu lwakuba nti ate gino gituukirirwa nnyo naye w'ogendako eri mu bannaffe badiiringa nnyo naki nezi websites era kyekimu ku kintu ekiraga omuntu okuba nti ekintu kyakola kirinamu obukugu oba interest kubanga esasulirwa teringa zino naye nti yo ebeerako obubaka obuli detailed. Kale nga ku kadongokamu.org tugenda kubanga tubateerangayo emboozi zino. Twagala tuddemu tukole heritage ya Kadongo Kamu ffe abaliwo kubanga ne bakadde baffe abaaliwo baakula ogwabwe era weewaawo oyinza okuba nenya nti lwaki ate tebaakola bino ffe bye tuli mu kukola. Omulembe gwabwe tegwali gwa bino omulembe gwabwe gwali gwabiri nga woolaba nti ate ffe tetukola byaluli tukola byaluno naye nga tubikola mubiri. So mbasaba nti twerekereze twagale ebintu byaffe tufeeyo nnyo 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 okwagala Kadongo Kamu. Kadongo Kamu nno agenda adda kati ata kizibu nnyo okusanga badijje n'akuba ekintu n'akuba sho n'agimalako nga tataddemu ki kyekusa Kadongo Kamu. Andaba emikutu era olaba n'omukutu nga tebakubayo yadde oluyimba lwa Kadongo Kamu naye nga wakiri we wabeerawo moment enkulu mu Kadongo Kamu bawandiikako happy birthday Hamani Basutte nti lwe yazaalibwa Kafeero oba Kasozi oba Sebata Kakomerizi ani Sebadduka nti ekitegeeza kino ekyo kye bakola kye kigenda okubeera nga kitemputinga oba kitengula emitima gy'abalala oba nabo bennyini okubanga bakola bino ebiki bino ebyaffe. So mbasaba nti tubeerewo nnyo. Omwaka guno tugumalako gwatandika ng'ogusaaga naye guno tukulanye oba oliawo omwaka ogwo oyinza obutabeerawo jakubaawo. Nze enteekateeka za Mungu sizimanyi yinza obutabeerawo olimi lutonzi anti kati kyenkugamba lwakuba opapye lwakuba opapye yinza obutabeerawo nga nkola ebintu bino naye nga ndi mu bintu ebirala. So oyinza okuba nga kubasooka kwavula siriiwo kubanga ago ge maka gange kwenkolera ebintu naye nja kusaba nti sigala ng'ogoberera abakola ebya Kadongo Kamu buli mukutu gugoberere ate twejjemu mbu nze njagala gundi
gundi bamwogeddeko kino, gundi bakole ki. Ate nammwe abali eyo ng'olina ky'osobola okontributinga ku industry yaffe, nkusaba naawe okole ki, oveeyo otandika oba weegatte ku ttiimu eriwo. Nammwe abalina emikutu, abantu ababa bavuddeyo temubafuula abalabe. Omanyi ffe ebyaffe byazimbirwako ki? Ku mpalana. So we tunaaba twagala ekintu kino kisituke, ffe twakitandika, n'abalala ne bakola ki? Ne bajja. Era tusaba n'abalala mujje mukole ki? Mukyegatte. Nze wemba nga sikyabikola, nga sibiriimu, gwe jangu obikole, Abbe jangu abikole, Pimpa abikole, ogundi abikole, Kabyanzo waabikola mubeereyo, ogundi abikoze mugoberere. So bwebwo obubaka. Kale simanyi nteekateeka za Mungu, naye oyinza okwesanga nga sikyabikola omwaka ogwo. Kubanga ebiseera ebisinga ekitutta kimu kwe kukola ekintu n'okifiirako ng'olinga eyakitandika. Kiba kirungi okoleko nti Muzungu David nkoze kadongo kamu from 2016 up to now, kati njagala n'omulala akole ki? Tulinde, so si kulinda nti gundi olina kufa, omala okufa olwo okole ki? Oveewo omulala ajja akwatemu. Ndowooza tweyanziza. Bakadde baffe abalungi abagoberedde ensonga okuva gye twatandikidde, tubeebaza mwebale omulimu mukola gwa ttendo. Amannya omwanasoda Abba abadde emabegaawo ne Muzungu, Mukama abatukuumira. xpotv to the world.